Kale gwali ku desktop tukwagala nnyo olunaku olwaleero tugenda kutunuulira ki ekikuviirako okubanga oyayuuya mu kusaba. Causes of yearning during prayers. Abantu bangi waba atudde wano ng'okusaba tekunnatandika aba tayayuuya naye kasita batandika okusaba ayayuuya kumukumu mu ddakiika emu asobola okwayuuyamu emirundi egisukka mu 3 oba 4. Kiki ekireetera ekyo? Kale katusabe kitaffe oli mulungi kubanga otukuumye mukedde nga tukyali balamu tukuddiza ekitiibwa n'amateeka. Twaniza omwoyo omutukuvu ajja atukulembera atuluŋŋamye era twenyika mudagaani omusaayi gwo mu Kristo Yesu omwana Katonda omulungi tusabidde. Amiina. Ki ekireetera okwayuuya ng'osaba? Kakati bwe tunaava wano kweri channel ya Visions and Dreams tugenda kutunuulira okuloota ng'oli lubuto. Kitegeeza ky'okuloota ng'oli lubuto. Era we tuviira wano we tuti tugendeyo ndowooza sabalingi oba tonnagifuna oba ayita ku namba zaffe ez'essimu. Ekikuviirako okwayuuya ng'osaba. Okwayuuya it is something nakyo. Kya bulijjo kya butonde omuntu okwayuuya. Kya butonde omuntu okwayuuya naye okwayuuya ng'osaba oba okwayuuya nga mwakatandika okusaba ate ekyo si kya butonde. Wabaawo obuzibu bye tugenda okuba nga tutunuulira olunaku olwaleero. Sometimes okusinziira ku bannasayansi bagamba nti okwayuuya yayuuya kitembo sometimes lack of oxygen, enough supply of oxygen oba in the lungs oba what mwabasomamu babitegeera. Naye oluusi okwayuuya oba okooye tiredness oluusi otulo tuba tukuluma zimu causes z'okwayuuya yayuuyo. Tutulo tuba tumuluma yayuuya nnyo, waba akooye yayuuya nnyo. Abannasayansi bagamba obanga tolina enough supply of oxygen yayuuya oluusi it is natural. Naye ffe twagala tutunule ku spiritual reason. A spiritual reason lwaki omuntu ayayuuya ng'ate osaba. Kale oluusi okwayuuya kuno omuntu aba tayayuuyiza akolola. Okitegedde? During prayer nze njagala ogenda observe it, genda gye musabira oba especially prayer altars ezo oba ewaka nga muli kusaba. Omuntu aba tayayuuyiza atandika okukolola. Bw'oba tali kolola abamu basesema ng'abanga akola ki? Abanga asesema. Bw'aba tasesemye abamu bagwa bugwi batandika okugwagwa ebigwo. Those are 4 scenarios olina otunuulira. Bw'aba takoze ki? Bw'aba tayayuuyiza beekoloza. Bw'aba tebeekoloza abamu beesesemya oba basesema. Aba tebeesesemeza abamu bakola ki? Beegwisa. Though abamu bya ddala naye ate abasinga abamu mulabe sitaani abazanyira ku mutwe. Ne mulowooza nti maanyi ga Mwoyo Mutukuvu kumbe sitaani ali kwoli azannya nga waayagala. Kakati okwayuuya kitegeeza nti waliwo emyoyo emibi, presence of evil spirits in your body. Wadde okimanyi sotandika okwayuuya especially nga mwakatandika okusaba. Bwe mutandika tubane katusabe Mukama oli mu ddakiika emu ng'oli atandika wabaawo presence of evil spirits in your body. Mugwe mubaamu emyoyo emibi. Lwaki? To discourage you oleme kusaba. Obeemu kwayuuya nga buli woyayuuya by'osaba biba tebitegeerekeka. N'oba obadde oli ku mulamu oguvaako n'ababadde bali kusaba nabo ba disrupting. Okitegedde? So okwayuuya okwo kulaga presence of evil spirits in you. Ekyokubiri, these evil spirits can be either coming out of you or as a sign that yawning. Gino emyoyo emibi ekisooka giraga nti either agikufuluma or gikulemesa kusaba. How? Kasita otandika okwayuuya nga wakatandika okusaba manya there is a presence of evil spirits to disrupt you.
kusaba naye ate waliwo okwayuya in the middle nga saala ekutta akati people starting kitegeeza some evil spirits are going out kubanga engeri emyoyo emibi gye gifuluma mu muntu there are different ways tosobola kugamba nti gifuluma giti gimanifestinga mu ngeri yanjawulo kakati sometimes during prayer nga wenyise nnyo osobola okukola ki okutandika okwayuuya kitegeeza there are some evil spirits coming out of you okitegedde there are some evil kiringa okubanga wakati mu kusaba wamu ne batusema kitegeeza there are some spirits kiringa era okugwa kiringa nekitegedde wadde okugwa okumwe ennaku zino kwaki n'okwesesemya ennaku zino kwa comedy nnyo naye ate kyali kituufu nga there are spirits coming out ne kati biri mu nnyo ki biri mu katemba tosobola tegeera oba evil spirits are coming out oba bano bali mu comedy waabwe bagezaako okuba nga babazanyira ku mutwe mwabazze ekyokubiri it's a sign that yawning that you are possessed ulwoyayuya kikabonero kalaga nti you are possessed oba gwawambibwa during prayer ngoyayuya it's a sign that you are possessed yo obadde oti nga kikubaako nnyo you just seek for deliverance it is not normal lwaki mubeera mu bibuuzo byammwe toyayuya kubanga olikwatisa toyayuya era okwayuya kwa tiredness okulaba kitegera naye kuno kumu you are possessed you have to seek for spiritual deliverance nga wenagambye nti this shows that these spirits are discouraging you from praying after okitegere nti buli wotandika okwayayuya gino emyo giba gikulemesa okusaba era abamu batandika okugamba kampumulemuko let me rest a bit I'll continue from there okitegere agamba ekampumulemu nja kutandikira awo kitegeeza is possessed kati he has been discouraged gino emyoyo giba gimudiscouraginze era bamu olumala nga kampuni dakiika nga 8 oba 2 njakuzokuka bakalamba meaning you have been overcome owanguddwa. So yawning is a sign of demonic possession over it's a sign of prayer discouragement. So our way to self deliverance. People, there is what we call self deliverance. Self deliverance. And let me tell you, a deliverance out of 100, self is 70. Banazomba je mugenda ne mutekawo emitwe ne bakuba mu mitwe kwagala gireeta mu nkovu. Bakola 30% just casting out demons. But this self deliverance 70 yerimu discipleship, yerimu Bible study, yerimu kuyigiriza ebyandikibwa, yerimu kuyigiriza okulwana entalo. Okitegedde self nti otandika okuba nga obyekolera nga tokyagenda eri naye mmwe niwo olaba ekiyenje mu nnyumba ng'okubira musumba essimu. Musumba ate akitegeeza ki okulaba ekiyenje? Abamu balaba ebinyomo ate musumba ebinyomo bitegeeza ki? Yayiye sukaali mu nnyumba mukyafu kati ebinyomo bizze biri kwerira sukaali yalooza spiritual attack. Musumba nsabira nakuno ebinyomo biyitiridde bukyafu. Kati self deliverance erimu oyo omwoyo wa Mukama akugamba nti kino ekikireese sukaali, kino ekikireese kiki ice cream ayise wano obuwuka bwagalanye ebiwoomerera. Okitegedde nti oba n'amagezi ag'Obwakatonda to discern either this is a spiritual attack or this is a natural cause. Naye kakati mmwe mwanyumira okuteekawo mitwe buli ssaawa. Musumba swabira pu nakukuba mu mutwe. Musumba pu teekawo ebbaasa, pu mafuta gula, pu twalayo amazzi. That's why I don't do deliverance eyokugoba emizimu. Me I do mental deliverance. That 70%, that's what I'm doing now. Kukusomesa omanye ki ky'oteekeddwa okukola. Buli w'omanya ky'oteekeddwa okukola, sitaani ate oba omukubye bagita knockout.
by'omwanda awe wakane mu kibira kasita omanya kyoteekeddwa okukola kubanga oba omanya ekimuleeta omanya ekimugoba era kati wano you are blind ngoba kusabira busabizi buli kimu no banaaya balokole muve ku mata so kati buli wootandika okwayuyayayuya manya weetaaga self deliverance togendagenda bamusumba nti musumba njayuya nnyo mu kusaba akusabire abitaga sebe jaga mejo emyoyo gikulemesa okusaba akati siga bale musize musigane ku musana musigane mu ddungu musigane mu musenyu temumanyi wa kusiga kale uba weetaga kye tuyita self deliverance gwe mwennyini olina otuula wansi omanye kikyoteekeddwa okukola ki kikyoteekeddwa okuba nga ate okola kale toza sigala sukaawo. That's all about yawning and it's very common mu balokola abasinga especially ekuba kusaba wano mutendereza nga buli omu ali kuba omuziki haleluya haleluya bantu ne bakuba omuziki teremuka kirira kirira okitegera naye kakati we bikyuka otandika okuba nga kusinza okumala okusinza kakati kusaba nsokola abantu batandika wano webaze mukama ebyo tebibakolera webaze mukama kukuumya ebikiwa tandika okuba nga omwebaza banaye wenenye okolaganayo ne Katonda mukama sojiwa ababeera mu tulo babeera basumagira babeera ku WhatsApp abafuluma ebweru ne bafuluma akati banaye sawa ya lutalo yambala amaanyi WhatsApp ng'agiza mu nsawo ali ebweru ng'ayingira bagenze mu lutalo oba agenda kuba katooke simanyi oli abadde emyaka 6 kudda waggulu talya mmere kawunga na bijanjaalo ayi gwobedo oli ku WhatsApp oli mu kusumagira mbogera kuva eno n'ama bagaliza olunaku olungi saba linki awo tugikuwe ebirooto tugenda kulaba okulota ng'oli lubuto akitegeeza ki bali tulekera ogenda mu mutalo ezo mwekubya oba olutalo omanyi tutoyimidde bulungi ogeza n'ogenda mu lutalo ng'omanyi teweetegese bajja kusekulirayo otandika okukaba baakafayo sitaani andi bubi mwebalaba.